Fadi TV yuji Asta Owamannyi afudde songa tene Kadama waffe omulungi Bambi afudde walukaga ebyake emisolo kumuzalamu omwana mbirina olunaku olwo lwalina kusaba Bambi osubscribinge mwasuse mutya mwenna abagobezi ba Fadi TV yuji nkusaba Bambi osigalenga otufollowinga ojja kuba ofuna amawuli agaba gatambula n'okusaba okusubscribinga ku YouTube channel ya feno ate osigalenga otufollowinga gaso nago ga walukaga ne kemisera omwaka gwa 2018 walukaga yavayo nategezanga bwe yazala omwana mu kemisera wabula kemisera yavayo nabiwakanye nagamba nzisina mwana wa walukaga alimba nesibako sina mwana we mwaka gwa 2019 wabula unaku lwalero kemisera yavudde nategezanga bwalina omwana wa walukaga yavudde nabyanja nagamba nti omwana mulina wali just kale nali sagala kulaga nnyo nti nze ne walukaga tulina enkolaganye ng'omwana mulina simanyi lwaki kemisera atavudde sawa zino kulaga nti alina omwana wa walukaga anyway ndowooza obuvunanyizibwa kyako badde omuyinzi ng'alabika takyayinza kulabika nga akwasaganya omwana ono jjukira kemisera ennaku zino obulamu bwe tebutambula bulungi tebuli kiriya kuba ne mu kibiina gye yali ayimbe waluna mubiru yavaayo olw'ensonga nti yalinamuko embeerabeera ze yali yeeyisa ate nga aluna mubiru takwatagana nazo yasobola okuvaayo ewa aluna mubiru era oluvannyuma n'agenda n'atandika okukola ebibye ye nga ye n'agendako batandika okuyimba ne Mary Butter kemisera nga bayimba ne Mary Butter nga bayimba babiri wabula ndotalabye nga bimuyinze ng'alaba omwana amumenya okuweereza school fees kyokka kitaawe nga amumanyi kitaawe omutuufu walukaga yavuddeyo n'ategeeza nti kemisera wasooka n'ogamba omwana si wange kyokka ate essaawa zino ate ogamba mwana wange kati luli wali ofaaki walukaga avuddemu maaso n'amugamba kana kemisera wanvuula ku mundi guli ogwasooka n'olaga nti zisobola kuzaalamu mwana siina ntobo eyinza kuzaalamu mwana kyokka ate essaawa zino olaga nti omwana wange kati luli wali ofaaki okunkweka omwana ng'ate okimanyi omwana wange walukaga atabuse agambye kemisera alina okusooka n'abonerera kuba omwana yali yamumuma kyokka nga walukaga yali akakasa nti omwana yali muki omwana yali wuwe n'asooka n'abimukweka n'abiwakana ne mawulire ne byatambula mu mawulire kemisera ng'agamba nti sizalanga mu walukaga tanzalanga mu mwana sine mwana wa walukaga ng'abyewakana kyokka essaawa zino ate avuddeyo n'akakasa n'agamba omwana mulina kituufu walukaga yanzalamu omwana era omwana muyina era n'omwana yamutumya erinnya erimu erya walukaga wabula tanaba kumuwa linnya lya ddiini mbwe ery'enkomerere naye nga yamaze n'amutuma erinnya lya walukaga kubanga yakakasizza nti kitaawe era kemisera yagambye kaatume omwana erinnya lya walukaga akakasizze ddala nti kituufu omwana wa walukaga kikakase nti omwana ki buwe yagambye kino wali yatayagala kwemulisa nnyo kulaga nti alina omwana wa walukaga ensonga lwaki yalimbwa mukweka ne bannaayi kemisera oba bino binaggwera kuba walukaga yagambye lwaki mukusooka ali okinkweka ate essaawa zino olaga nti omwana wange wali olina kukkiriza omulundi ogwasooka nti omwana wange nenfuna engeri gyenkikwasaganya mu kuba nze kennyini nze nali ŋŋamba nti omwana wange nze kennyini wali tonkase kujja kugamba nti oba nali nina kyennoonya okukwesibako kubanga twali twayagalana era nze nga nkimanyi nti nakuzaalamu omwana naye ate gwe walifula bya lubalaato omwana n'omunkweka nga toyagala kulabika nga olaga nti nze naawe twali twagalanyemu ate nga mu kweyagala wali tobirabawo ebyo nti nkuswaza Fadi TV yuji ngezeke wa Kadama waffe manyikiddwa nga Joeni Nantongo Bambi afudde olunaku olwaliro nga bukya Bambi amaze n'afa Kadama waffe ennaku yoguna n'emboozi gye nabatuusizaako ya Kadama waffe ono ne mbagamba nti munnaye ali bubi embeera nga mbi Bambi baziba Bambi amaze n'afa naye tebibadde byangu Bambi yagezezaako okulwana n'obulamu bwe ne Bambi Mukama Katonda bw'atyo bwe asazeewo Bambi Nantongo Doreen afudde mu bulwadde bwa TB TB yamusse munnaye era abasawo bategeeza nti TB yamusse mbwe empewo erabika yamuyitamu era obulwadde bwa TB bw'amatidde okulabika nga bumuumiza omusu okulabika nga ava ku nsi eno si byangu Bambi Nenzeke wa pastor mu ggwanga lya Nigeria ono afudde
bagamba nti pastor ayinza okuba mbu yatemuddwa butemulwa kubanga omulambo gwe gusangibwa ku mabbali g'oluguudo mu kibuga Lagos ekya Nigeria, era bagamba nti ayinza okuba mutemudde butemuzi olw'ensonga nti mu ggwanga lya Nigeria nti naye waliyo competition y'amaanyi nnyo ku side y'abapasita. Omanyi nga omanyi ebintu byonna biba mu competition, kati bagamba nti bapasita banne bayinza okuba bwe bapanze olukwe olw'okulabika nga attibwa, era balabika nti balabye ng'ono abasinzi nnyo obuyinja naso okulabika nga bamumiza omusu ne bamusaanyawo ne bamuggyawo. Biri wali mu ggwanga lya Nigeria, kibuga bakiyita Lagos, mulambo gwa pasita Owamannyi amanyikiddwa nga Anidu Amechu gusangibwa nga guli ku mabbali g'oluguudo nga yattibwa. Fali TV UG temusubanga mawuli agatambulatambula, mubere bulungi mweraba.